Ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi ogwokusatu omwaka 2019 Uganda yasalawo okutuusa ennyonyi ezaayo ku bwayo oba eziyitibwa Uganda Airlines. Ng'era okuleeta ennyonyi zino kyalimu ekigendererwa eky'okwongera ku byenfuna by'eggwanga Uganda okulaba nti tuva ku levo gye twaliko ate okudda ku levo endala, kubanga ensi zonna ezitwetoolodde zaali zirina ennyonyi ezaazo nga Uganda yeetalina nnyonyi. Tulina ebisaawe by'ennyonyi naye nga kugwako z'abalala. Kyekyawaliriza omukulembeze w'eggwanga okusalawo n'agamba nti ne Uganda nga yo yeesobola okutuusa ennyonyi zaayo n'eba ng'esobola okubeera nti eyongera ku byenfuna by'eggwanga nga tusaabaza abantu okuva e Uganda okugenda mu mawanga amalala n'okuva mu mawanga okujja mu ggwanga lyattu Uganda. Mu kuleetebwa kw'ennyonyi zino kyasuubirwa nti Uganda yeetaagira ddala ennyonyi eziwera 6, nga ku nnyonyi zino 6 ezinaaba zisoose okujja mu ogwo omwezi zaali nga za kutandika okukola emirimu gyazo ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2019, wabula ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2019 ennyonyi ezaali zisuubirwa 2 zaatuusibwa mu ggwanga Uganda. Ekyawa ennyo bannayuganda akamwenyumwenyu ne basanyuka okulaga nti Uganda naye erinnye eddaala okuva weebadde okudda ku ddaala eddala. Mu nnyonyi zino ezaali zisuubirwa kwaliko ennyonyi ekika kya Airbus A330 to 800 zaali ennyonyi 2, ng'era ennyonyi ezo buli emu bw'eba yeetisse nga yeetikka abasaabaze abawerera ddala 258, nga kuliko n'ezisuubirwa kika kya Bombardier CRJ 900ER nga zino zo zaali ennyonyi 4, nga buli nnyonyi emu esaabaza abasaabaze 76. Ennyonyi zino ezoogerwako zaali mu mbalirira ya gavumenti nga babaliridde nga zijja kutwala obukadde bwa $330, nga mukadde ako Uganda nga yo erinako obukadde bwa $7, nga kigiwaliriza okugenda mu Trade and Development Bank yeewuleyo ensimbi ezitoopinga obukadde 33 kigiyambeko okusobola okwetuusaako ennyonyi ze yali esinga okwetaaga okutuusa. Kino nno bannayuganda abamu baakikubamu ebituli nti olw'okuba nga Uganda yali erina kwewola ensimbi nnyingi ddala, kyokka ng'ate abamu baakisanyukira olw'ensonga y'okuba nti kyali kirina okwongera okuwa ku bannayuganda abamu emirimu, nga mu kino kyagendererwamu okubeera nti bali beetaaga abantu 24 abanaabeera ba piloti basooke bagende babangulwe mu mulimu guno, nga bonna tekuli n'omu gwe beetaaga kuva bweru wa ggwanga, wabula nga bali beetaagibwa okuva mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mu kuleeta ennyonyi zino omulimu ogwo gwagenda mu maaso ogw'okutrayininga abanaabeera ba piloti b'ennyonyi zino, era nga baatandika okusomesebwa ku kisaawe Entebbe ku headquarters z'ennyonyi zino we zaali nga zipaakinga, nga olumala okusomesebwa batandike omulimu guno ate basaabaze nga abantu okubatwala gye baba balaga. Wabula mu bano abaasomesebwa balondamu omukulu Bamutulaki ye nga ye CEO mu nsonga z'ebidduka bino, ne balonda Kapiteeni Michael Etianga nga Chief Pilot nga yakulira ba piloti bonna 24 abo abasomeseddwa okuddukanya omulimu guno. Ng'ennyonyi zino ezoogerwako ekika kya Bombardier 4 zaali nga za kutalaaga amawanga omuli ageetolodde Uganda omuli Kenya, Tanzania, Rwanda, Zanzibar, Zimbabwe, amawanga agatali geewala nnyo olw'okubeera nti era z'amaanyi gaazo tegenkanankana na Airbus ziri 2 ezisobola okugenda engendo empanvu. Kino nno kyawa gavumenti akamwenyumwenyu ne balaga nti balinyisizza omutindo gwa Uganda okugujja we gubadde okulaba nti kati ne Uganda erina ebidduka ebyayo, era beeyama eri bannayuganda okusaavisinga ng'entambula zino okulaba nti nno buli munnayuganda afuna saaviisi mu bujjuvu nga teri kutoma, ne bateekako abakozi abazikolako okuteekawo endabirira ku bannayuganda n'abasaabaze abali babakozeseza ennyonyi zino okuva gye zivudde yonna ne gye ziba ziraga, nga kitegeeza nti tezirina kutuula butuuzi ate kulaba nti ssente eziziguze zituulamu oba nga zisala abakulu mu gavumenti abali mu mulimu guno ogw'okutuusa ennyonyi zino. Kati nno bw'oba ng'owulidde ensimbi ezagula ennyonyi zino, owulidde emirimu gye zaali zirina okukola, owulidde nti zaali zirina okuweebwa nga saaviisi mu bujjuvu nga teri
musaabaze agenda kujula ng'akozesezza ennyonyi zino. Olunaku olw'eggulo ennyonyi eno emu eya Uganda Airlines yalabiddwako mu ggwanga erya TZ ku kisaawe ekya Nyerere International Airport e Dar es Salaam ng'ekwamye oluvannyuma lw'okugwamu amafuta. Abasaabaze bonna ababadde ku nnyonyi eno kyabatwalidde essaawa eziwerako nga tebannaba kusimbula olw'okukeereyezebwa kwe bafunye nga babagamba ennyonyi eweddemu amafuta. Wabula eyanoonya amafuta tebamanyi nsonga lwaki yadde aluddeyo oba bwadde buzibu ki bwafuniddeyo gye yagenza okufuna amafuta okugisa mu nnyonyi zino ate zisobole okutuusa abasaabaze gye bateekeddwa okulaga mu budde nga bukyali. Abakulu ku nnyonyi zino bavuddeyo ne bannyonnyola era ne beesaba ne beetonderawo bonna abasaabaze abazibaddeko nga babagamba nti okukeereyezebwamu kuno basabye ekisonyiwo nga abakulu abazitwala, naye nga bagamba obuzibu bwavudde ku muntu eyadde anoonya amafuta gano okukeerewamu nga ekifo we badde banoonya amafuta bafunye okulwisibwamu abakulu abakola ku kisaawe ekyo ekya Dar es Salaam mu ggwanga erya TZ we badde balina okujja amafuta okujjuza ennyonyi zino, wabula ne babakaluubirizaamu okumala akadde akawerako olw'ensonga gye batayogedde. Tetumanyi nsonga ki lwaki bo babakaluubiriza obbawa amafuta oba babanjibwa akasente oba bwadde buzibu ki, tetujja bigendamu nnyo ebyo tebikikwatako, wabula kyaleeseewo embeera era gye bavudde bavaayo ne beetonda. Omanyi munaaye asaba ekisonyiwo tuba tulina omusonyiwa. Kati abantu bano basabye ekisonyiwo ne basaba basonyiibwe olw'embeera eyo yatuusiddwa ku basaabaze bonna ababadde ku nnyonyi eyo, era ne bagamba basonyiibwe olw'ekyo ekyabaddewo olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu tekiriddamu kubaawo ku nnyonyi eya Uganda Airlines yonna. Bagenda kubanga beetegefu basobole okuteekangamu amafuta agamala mu nnyonyi ezo ate era babengawo ne solution singa bafunyiddwawo obuzibu amangu ddala okulongoosa mu ntambula yaabwe baleme abantu ate kubeevuma. Mu mbeera eno ennyonyi zino ziteekeddwa okusaabaza abantu okudda abadde Dar es Salaam emirundi 2 buli mu lunaku nga kitegeeza nti balina okubeerangawo n'amafuta agamala ku nsonga ezo. Wabula okuva mu nsonda ezeesigika kigamba nti contract bano gye bakola ne CEO Conwell Muleya yalinga yasazibwamu ey'okubawanga amafuta. Yensonga lwaki amafuta gano batuuse eggulo ne bataataaganyizibwa kiri kye bagambye nti balwisiddwa okugafuna si nti lwakuba baba bamawe gabaga ssente bagasasulira. Ng'okuva lwe yasazibwamu contract yaabwe bali mu nteekateeka ey'okufuna omuntu omupya alina obbawanga amafuta, wabula ekyabaguddeko ejjo kwe kudda ate ew'omukulu CEO Conwell Muleya n'abakaluubiriza olw'okuba nti contract yaabwe tekyaliwo kati nga tekyaleese obuzibu buno. Tetumanyi oba kinaaleeta ekyokuyiga nti kibayamba okwanguwa ate okufuna contract n'ekitongole ekirala ekigenda okubawanga, oba banaaliniwenga ne bano ne bakkaanya ne bamanya ensobi we zaava okusazaamu eri contract tekinnaba kumanyikibwa. Tulinze abakulu nga bavuddeyo ne beetondera abasaabaze ate n'ekyo nakyo era bakitangaaze abantu babeere nga bakimanyi obuzibu buvaawa ki ekyabuleese na lwaki bakakasa nti tebugenda kuddamu kutuukawo. Bo bennyini nga bo tulinze kufuna bigambo kuva mu bo.